Bwamanya nti mukyala omwami wange mikwano gye bakyala ngera yabandaga so I don't have any problem. Kati wabanga mukwano gwo musajja obusajja mukwano gukoma sawa meka okubeera ne mukwano gwo ne wobeere wange era ina kubeera mukwano gwo ate abakazi abasinga obungi abakazi mugambe bawa ekikulu mwe mwagala nnyo tubategeere mwe temwagala tutegeera gamba mikwano gyo nti nze bba wange weziwera saa 12 tayagala simu enkubirwa bw'oba tosobola kibagamba wuliriza laavu okuuma laavu bw'oba tosobola kimugamba wuliriza bw'oba tosobola mugamba nti okuba simu saawa bwe ziti bw'otuuka ewaka gijjeeko Look into bw'otuuka ewaka gijjeeko wasooka mpulirize mukana kantu nti bw'ogamba nti nno bw'osituka saa 2 essimu gijjeeko yes bw'oba tosobola gifuga bw'oba nakubira ekiro nga mmange mulwadde number 2 tulina emikwano nti java mikwano ne bafuuka baŋŋanda ate nga oluusi yes opposite sex nti omuntu oyo bw'anaaba mulenzi tugeze ankubidde mukyala we afunye obuzibu ekiro aneetaaga oba talina kintu sometimes oba talina oba ntambula oba alina kye yeetaaga aneetaaga that particular time okitegeera kati okola bwoti Diana wabanga gwe nsuubira nti anankubira mugambirawo nti Diana bambi ekituufu kiri nti bweziwera saawa 4 tonkubira mukazi wange bimunyiiza buli lwonkubira essimu saawa 4 mpozi kyogamba nga kya everyday ati ekino kyemukola oba ne mukwano gw'omulenzi ku mulimu oluba okuyingira mu nnyumba ewange nakubira akasimu nga wakayingira otuuse bulungi nti ye omaze okulya n'akaddamu ku saawa 3 omaze okulya ekyeggulo ogwo mukwano gutuuka we gusukka mwe mutuleetera n'obulenzi otumanyiira obwo mukola nabwo ku mirimu ffe bye bituleetera okutunyiiza gwe tuuka ewaka akubira essimu ge ntuuse fayina addemu agikube mugjeeko naye agikubye leero akubuuza bw'otuuse ewaka obulungi akubuuza owamaze okufuna ku kyokulya nakubira n'essimu n'akuzuukusaako ku makya nze obuvunaanyizibwa bwange kiba ki obuvunaanyizibwa bwange kiba ki waliwo oluusi abantu nga mu butonde bwabwe bo naturally bo bali biri mu kinaana okitegeera nebayo omuntu nga kagwayo akalimi nebayo omuntu nga embeera ajja kusooka agitegere agisome bw'amayiza okugisoma alyoka akujajinge nebayo omuntu areactingirawo bannange byanjawulo mukkirize nammwe abasajja nti eriyo omukazi ajja okulabirawo ne mukwano gwo atandikirewo arapinge ayogere kino nakiri nebayo omukyala ajja okulaba ne mukwano gwo asiriikirire asooke akole research analyzing eddala mukwano gwe oba nedda aye nakiri okay waliwo kyoyogedde nti omuntu wajja okuba then akuzuukusa okulya ekyeggulu then akugambe kumakyakuzuukusiza naye nga gwe omukazi wange ombuulira kimu lwaki omusajja lwaki gyosha abakubira ku makya akuzuukuse otuuseewa wakitegeera obuyinze Diana lindako nze ndi musajja nagyoyogedde nsaba okkirize njogere ekintu kiri bwe kiti nti ebiseera ebisinga nga mmwe abasajja bwe mwagala tuba treating naffe bwe twagala tweki mu treating nti gwe olina mikwano gyo oba olina abantu boyita ab'eŋŋanda oluusi nonimba ono kazini ajja okukubira mu budde obw'ekiro akubuuzeeko akujjukize nti by the way nti olina okukola ki okukola nze nina mikwano gyange ate egiri genuine nze kyengezaako okugamba kyekino soma omuntu oyo embeera ze don't react there and then otegeere nti mukwano gwe ddala bw'aba mukwano gwe kiba genuine bye mugamba nti omuntu akubira n'akubuuzaako nakubira n'akuzuukusaawo muba mulimbye Diana omukyala bwe tuba tuli tuli ku Part of Africa tugenda kuvaawo tugende waka nvudde waka yes it's okay it's human omuntu okunkubira nangamba senabuli okungamba kezo tusa bulungi wakati tusa bulungi waka that is okay ne kumacha n'akuzuukusa ndi safe oli safe yes listen Diana